obwava ebeera ndowooza ya muntu kubanga nze olubeerera nakisalawo nti ne bwe mba ntunda binyeebwa era ngaggawalanga kuba mpulidde abasiika kabalagala nabo nga bagaggawadde naye ate omusomesa kiki ekimugaana mindset muntu kulowooza nti nteekeddwa omusaala guno gwe nteekeddwa okujjangamu ensimbi abantu bali abampa omulimu baninako obuvunaanyizibwa okundabirira kyekireetera obuzibu abantu omusaala ne gubafuukira omusaala nga tegubamala n'abasomesa gye batukozesa batwagala essaawa kumpi 12 mu lunaku. Si kituufu, teriyo mulimu gukuwa holiday nga busomesa. Abaana abeewo tebawummula. Akatono ke kaluwa emyezi ebiri abaana abawummula okuva mu ddeze yekyo bwe wali obuzibu obwo buli bbanga mu staff room mboozi buli bbanga mu staff room ono wamuwulidde ku kino ono wamuwulidde ku kiri Arsenal yaguzaani holiday bwetuuka coaching balowooza zino ez'okucoachinga omwana noono ezo sente tezigaggawaza zikufuula bufuuzi perpetually ng'olubeerera oli gwakubeera ku coaching. Ekiseera eky'oluwummula bwe kituuka genda okole omulimu ogugwo omulala ogw'omu maaso. Nze ebiseera byaye byonna ne bwe nakoleranga e South Africa buli luwummula navuganga emmotoka yange nengireeta e Uganda ne mmanya kiki ekiri e Uganda ne mmala emyaka mingi nga ntegeera kiki eki era nagenda okukomawo nga kyengenda okukola nkimanyi nga nkitegedde gamba nga bwe nakugambye nti nagula takisi ku lunaku lwe natuuka obwe naweereza ennaku nnya nga ndina takisi nnya kati omuntu kwe kwetegekera n'omanya nti eno ye plan. By the way abasomesa bangi nnyo bagaggawadde abasinga bayise mu masomero beezimbidde amasomero agaabwe. Nze kyokka ky'oyinza okunneewuunyako nti lwaki gwe tewagenda mu masomero, lwaki sente ezizo toziteeka mu kuzimba essomero eri ate n'ogenda bikola naye ate kati nze saagala kintu obusomesa yali calling yange nti Katonda gye yampitiramu nti weereza kyovudde olaba nga mwerezzaamu ngenda kuweza myaka 30 naye olina wootuuka nga ne feesi y'abaana bagikuuye kati ate abantu ekibaleetera obuzibu awo we yali badde awummulira ng'omusomesa ate n'alooka atandika akasomero akake n'atandika coaching. Nze ate obulamu obwange ngenda kutandika bupya oluzo mbwetegekedde okumala akaseera ti ngenda kutandika obulamu obw'obulimi ate obulimi njagala okubumaliriza nga mufuuseemu munnamakolero.